Katonda yandaze nti abasibe tebali mu makomera mokka. Buli muntu alina engeri gy'asibiddwamu nga yeetaaga Katonda muggulire. Ezzukubire waggulu mu linnya erya Yesu. Buli muntu alina engeri gy'asibiddwamu nga yeetaaga Katonda amuggulire. Abalala baakusibira mabega wa miliyoni toligiweza. Ogiringiza nako n'oweza emitwalo 99. Omukadde n'alwala. N'owamatuukayo paka 25. Tezikugwako naye teziwera. Baakusibira awo. Ndowooza ku bantu Setaani be yasiba nga tebasobola kugula poloti nga wakasasulako nga 4 nga deadline yegaana omulala n'agitwala naye okyalina omukisa sente zo bazikuddiza. Abalala ogezezzaako okuzimba ne material n'ozigula n'oterekako ewaka era gwe kennyini n'ozeefulumiza n'ozitunda. Ebizibu bizze oluddamu n'ogula material olulala. Setaani tatuleka bulesi kwetaaya. Afuna wakukwatira n'agamba genda mu ggulu naye mu ggulu ogende nga kino kyona kiremera. Naye nga kyayagala okulemera si kikye. Setaani tali kulemesa kufumbirwa n'atwala balo. Teri awasa Setaani. N'akusibira abo ekivaamu nawe n'ogenda ng'omatira. Obusibe ne bufuuka kitundu kya bulamu bwo. Eriyo bensabira nga Nnaalongo nga yamuzaalamu abalongo tabiriiko. Yabivaako nadda nakuba butaliiwo. Naga nyina abaana bana nyinamu n'abalongo 2 ne kati kyenziza okusabira njagala Katonda ndabirire n'abaana bange nze bwe nfuna ssente nga kiwedde. N'omugamba nti ate ekyokufumbirwa nagati Pastor osabiranga bye bagambye. Kati ate nemanya nti kati wano tuli kuyoleke. Oli mu kkomera kwegamba n'obeera mu kkomera nga n'ebibyo Setaani yakusiba toyagana na bidiscussinga. Teri ayinza byogerako ng'ayogera naawe. N'omusajja nakolako omukwano nga alina ekigendererwa kubanga kirungi okuwasa mukwano gwo. Muntu ono gw'otomanyi gw'ogwako obugwi si kirungi muwasa. Akati oli n'abeera mukwano gwo nga omuwola n'omuwola naye akuwola biki n'amala n'agamba naye omanyi njagala kuwasa. Ekisumuluzo kye baakusibisa nekyeyongera okunywera n'omugamba nkukyayi bulijjo ndowooza olimu amagezi kasajja gwa bulijjo totegeera n'ebirala bingi nnyo. Baasi kireke bw'oba tokkiriza ate terufuuka lutalo lunene nnyo bwe rutyo. N'otambula ng'oyomba n'emukuba nankwana alimba tayinza kunkwana naye kansubire saakiwulidde tiyankwanye. Setaani nga yakusiba n'akugana n'emboozi ekwata ku bibyo teteekwa kuyita mu matuugo. Muyaaye nnyo Setaani. Waliwo obusibe ng'abantu tebali kitalya tebali kigo tebali luzira tebali mu kkomera ly'ejjinja oba ennaggalamu oba wa ng'omuntu atambula bulungi nnyo alinga alya obutaala naye nga mufungwa awedde emirimu nga baakugana nakyogerako ekyo. Naye ng'ekyo kyava ku Setaani. Setaani mujjukire yajja okukola ebintu ebyo. Yokaana 10:10 yajja okubba n'okutta n'okuzikiriza. Nja kujja mbabuulira enjiri nga twogera ku kintu eki kiki kye bayita okubba. Okubba kwe kujjako ekikyo gwe n'osigala ng'oli mulamu. Naye ebintu Setaani byabba abantu tebabirowoozaako nnyo ofuna replacement. Abantu balowooza ofuna replacement ey'ebintu ebya bulijjo. Gwe babbyeko essimu kati ali mu kusazisa layini. Gwe babbyeko omusajja yabikooye. Gwe babbyeko essimu kati asazisa layini. Yagenze dda ne ku poliisi n'afuna reference number bamuddize layini ye. Era ali mu kunoonya layini agula essimu kisamusanga afuna ewaawe essimu naye tasobola kubeerawo nga talina ssimu. Naye gwe babbyeko omusajja abeererawo paka kaddiwa. Waliwo okuba nti bakubbyeko omusajja nga waliwo omukazi amututte. Naye waliwo okuba nti bakubbyeko omusajja nga afudde. Setaani akubbyeko omuntu ng'oli muto. Namwandu myaka 23. Omuntu afiirwa bbanga alina abaana 3 ng'omukulu wa myaka 6 n'ataddamu kufumbirwa obulamu bwe bwonna. Nga Setaani akulekera n'entiisa nti bw'ofuna omulala naye agenda kufa. Era bw'aba wakukwana omuntu n'aba oti noganda bw'olumbe. Laba bw'anoonya olumbe. Tamanyi nti nze abampasa abafa. Nze ngenda njogerako bitono naye ebingi gw'obimanyi. Gw'omanya engeri gye wanyagibwamu. Gw'omanya engeri gye wabbibwamu. Naye njogera ng'omusajja wa Katonda Setaani kye yatta Katonda akuwa ekikisinga.